Spy TV. You ask, we answer. Spy TV is regulated by the Uganda Communications Commission. Tusunsule ensonga. Tear gas and water cannon. These have clashed during a march against Some in the crowd. Ate nga tuli TV yeyo gera amazima awatali kyekubira yenna. Tutambulira ku mulamwa ogw'okumanya ebigenda maaso mu nsi. Broadcasting live nate wano ku Spy TV tukyali ku crime scene ya bomu wano 8 bakafaano ku CPS. Tukuwa nsonga ku nsonga awatali yadde okweditingamu. Ati wano nfukamira nga neebaza. Omanyire ddala amawulire n'ebyenjawulo kalonda yenna agenda maaso mu nsi yonna. Tutambulira ku mulamwa ogw'enjawulo ogw'okuba nti abantu ab'enjawulo bamanyi ebintu eby'enjawulo okubanga basomesa abatabimanyi. It's a dedicated cable ng'ekozesa fiber optic technology ng'eno erina 12 strands cable. Sane program zaffe ez'enjawulo ezikwatamu buli department yonna. Okugeza ensene byafaayo ssaawa 10, archive department, French lessons ssaawa 1 ne Mr. Gerald, science extra ku ssaawa 3 ne Mr. Peter Sematimba. Songa ku Lwokubiri ssaawa 11 tubeera ne music lessons and analysis, presenter Joy Ouso muyimbi. Ssaawa 1 ne tubeera ne Buuza Omusawo show ne presenter Jackie Musawo GN. Ku Sunday quiz questions owangulira omutwalo mulamba wali ku ssaawa 7:45 ne presenter Wycliffe. Ku Lwokusatu inspirational tips show wali ku ssaawa 10 ne presenter Nicholas. Ssaawa 12 Spy TV series ne presenter David. Atolo ssaawa 2 ne tubeera ne Manya Mateeka show ne presenter Joseph, Latasha ne Martha. Ku Lwokuna ssaawa 10 tubeera ne region extra ngeno ekubizwa religious department. Ssaawa 1 ne tubeera ne Thursday live questions and answers ne presenter Peter Samatimba. Songa tekusatu na mutano ne tuba ne Spy TV quiz wawangulira omutwalo mulamba. Olwokutaano tujja ne Learn Islam show ne presenter Ali. Songa ssaawa 12 ne tujja ne celebrity jazz and gossip ne presenter Sophie. Ssaawa 2 ez'ekiro aba business department ne bajja ne Spy TV business lambya tukole kama omanyire emirimu egy'enjawulo na buli kimu kyonna ekikwatagana ku bya business. Olwo ku ssaawa 3 entujja y'ebyemizannyo sports show nejja ne presenter Sudais Katongole. Olwo Olwomukaaga ku ssaawa 7 tugulawo ne Uganda eyogedde nga muno mwomanyire ebintu eby'enjawulo bwe tugenda maaso mu ggwanga lyo ng'ekutuusibwako current affairs department. Olwo ku ssaawa 10 ne tukomawo ne Spy TV investigates ne presenter Wycliffe. So nga tuweziwera ssaawa 2 tubeera no weekly top stories show era ngeno mwomanyire amawulire gonna agagenze maaso mu ggwanga ne presenter Jose. Era ku 3:45 quiz najja wewangulira omutwalo mulambo. Atolo ku Sunday tugulawo ne Sunday service live eno ng'era ssaawa 8:30 ng'ekutuusibwako aba religious department. Olwo ku ssaawa 10 ne tubeera ne the chat room twogenda ku mulamwa ogw'enjawulo ogukutta omubabire wiiki namba nga gukuleetedwa entertainment department. Olwo ku ssaawa 2 ne tukomekereza Spy TV programming yaffe ne shemanyiddwa nga Jenvudde tula tuwayeewe. Abantu ab'enjawulo ne batubulira butya bwe bazze bayita mu bulamu obw'ensi eno. Ne presenter Rahab weekuumiranga ku Spy TV olw'amawulire amanyufu ne programu ze ez'enjawulo ezikwata omubabiro. Oba byonna bye tukuleetera obiwulira wano wokka abalala nti batya okubyogerako. Weekuumiranga ku Spy TV olwa bino bingi n'ebirala ebijja nga loan services wamu ne charity kubanga tufaayo eri omuntu oyo owa bulijjo. Spy TV, you ask, we answer. Spy TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Spy TV, you ask, we answer. Spy TV is regulated by the Uganda Communications Commission.